Ndi wano mu kasooli ndi kujjamu muddo guno nkoola omuddo. Olwaleero ngenda kubanyonyola lwaki baagutuuma omuddo. Omuddo kiggwayo nti omuddo bonkanya nnimiro. Omuddo bonkanya nnimiro. Pozi nenno n'endala jjajjange gye yantegeezaako nti omuddo guno baagutuuma omuddo nga kiva mu kikolwa okudda. Omuddo mu nnimiro ogulima leero ne guddamu oluvannyuma lw'akaseera akatali kanene nnyo okumera nti gudda. Omuddo baagutuuma muddo kubanga gudda. Tebakiyita omuzzi naye omuddo kirimu embeera ey'okudda. Omuddo bonkanya nnimiro oba omuddo ogudda awo bwe baba bakoze ki bwe baba bagulimye. N'olwekyo ne bw'okoola otya katono kasooli twamukoola laba bwe yenkana naye kati laba era guguno guzzeemu gukomyewo omuddo. Omuddo kitegeeza nti ogudda awo bwe baba bagulimye naye nga guddo bonkanya ennimiro. Kati kasooli ono lwakuba nti kati wano waali stage kwali oba omutendera kwatuuse tegukyasobola ku muddo bonkanya naye singa kibadde nti nno gwe guduumuusa okusinga kasooli awo abadde agenda kufa ebirime bino byetulimye byonna bife tuviremu awo bekotogo. Kale gwe omuddo bonkanya nnimiro. Ndowooza okitegedde olwaleero. Kale kankomeko awo Ssaabasajja Kabaka awangaale.